One day we were at home, abantu ne bajja eka ne bagamba kitange nti waliwo omukyala bamukubye bamutulugunye ali eri embalala eyo ku bbiri yeebase mu luguudo ali bubi. Kitange n'ababuuza nti ani mumumanyi? Bagamba nti tulowooza maama wa Museveni. Taata yagamba mwanyinaze yafa Bernard. Genda olabe oyo omukyala bw'aba ali maama wa Museveni omugyewo ku luguudo omuleete wano. Abantu bonna nga bamutya nga Museveni ali mu nsiko. Maama wa Museveni mwanyinaze yamuleeta eka ne bamujanjaba. Yali ng'akankanye ennyo n'agamba nti tayinza na kusula mu nnyumba n'abantu abalala nga taata ayinawo ennyumba y'abagenyi awo. N'amuteekamu bulijjo nga bamuleetera emmere bamulabirira bw'alwala taata mutwala mu ddwaliro emyaka egi 2.5. Olutalo bwe lwaggwa bwe twatuuka embalala mu lutalo awo General Sale bwe yajja eka n'asiima kitange n'atwala maama we emyaka 2.5. Kakati oyo bwe twalabirira eka ewaffe bw'oba olaba kyakola Besigye olowooza oyo ayinza okukyuka? Si muntu, talina buntu, talumirwa bantu balala. Ye bamulumirira ekimukwatako, naye ye talina kisa, talina mwoyo gwa ddiini, ali awo. Amazima, obwenkanya n'obudde biri ku sayidi yaffe. Ye kyatalina, talina mazima, talina bwenkanya, ate talina budde buweddeyo. Obudde bwe buweddeyo, oba ayagala oba tayagala. His time is up. Look at him, how old he is. 40 years in power. Before that, he was also a total leader in the bush. Amaze emyaka yonna nga mufuzi ng'alya akooye omulaba yenna talina maanyi. He is isolated. Ekyo baba kigamba batya. Aliyeka omanyi kubanga yafuuka dictator nakyemalira. Kakati abantu bonna bamutya. So ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso. Ali awo ali isolated. Ekyokubiri, he is paranoid. Oba ekyo nkigambe ntya nalukola. Ayina kaki? Nti akasunguwira. Nalukola vunula. Musajja wa kasunguwira ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza. Ali awa ayina n'akatengo. Kyekyo kyennyini ayina akatengo. Kyekyo ekyo kyakubiri. Ekyokusatu wano mukiwulirize kino. He is more ruthless than ever. Mutemu nnyo kati. Ekyo mukitegeere. Temukitya. Ate temukitya naye ekyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko, oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni ne Kano Besigye. Naye edda ng'akyatyamu katono. Naye kati ali desperate. Ali ruthless. Atta nava wano nga atusiba nga tugenda mukomera nga Kansolo Kwaga agendayo n'ateekayo epapula ne batujjayo bansiba nange. Naye nga tanasiba abantu myaka 5 6 nga babula
kakati watuuse ali ruthless. So nze mbabuulidde byange sijja kutya namwe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka mwe mutukulembera mugende mu maaso naffe weetuli. Ndaba mu mawulire ne Museveni eka ayogera bw'atyo nti Besigye ayina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye ayina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire, Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire, okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange ffe twagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja e London ng'ayagala okwegatta ne balule Profesa Lule. N'awandiika 10 n'atuwa ne tugitayipinga. N'ateekamu constitution. N'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution. Ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe. Ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu. N'agikyusa yalyamu ensi olukwe. Yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu dock ng'awoozebwa okulyamu ensi olukwe? Museveni. Obudde bumuweddewo, ndaba atandise okuleeta omutabanyi. Omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Sirimbye. Bombi bajja kugenda, tetujja kutya.